nga bitiridde ennaku zino obiwulira bingi nnyo saagala kubamenya mannya abasinga bagoberera naye biyitiridde tugamba oba kiva ku nsasula erabika yereesa obuzibu ate kati awo sikutegedde bwogamba nti ensasula ebibonerezo babibonereza nga tewaliwo kikoleddwa anti omuntu asobola okukola ensobi kuba bwogenda okubiraba basse eggolo ya gundi nga ntuufu bakozi bakyono yalagajjadde ku mulimu kiyinza okuba oluusi omuntu tali motivated kimala nga kiva oluusi ensasula nga si nnungi sinakindi oba oluusi n'obutabeererawo ddala enkola ya referring mu Uganda njala kutegeeza nti olwaliro federation erina competitions 17 zonna barifari fofa ye basasula tewaliwo tiimu ejja mu mpaka nesasula barifari era biru yaffe ya referring eyagala kuyingira kawumbi omwaka aliwo mugamba izo butakikiriza naye bw'okitema emipiira abadiferi n'empaka ez'enjawulo twagala kuyingira kawumbi so federation bwebanga esobola okwetika omugugu ogwo nali ndabyeko mwami Kateregga wano nga tiimu zisooka nezisasulayo ku ssente eza Premier League eza okusasula barifari nawe olwaleero ndowooza nti eyo yerevo gye tuli ku competition zeeyongera emipiira gyeyongera naye tukitambuza ekyokubiri nti edda badiferi abo yagenda nga neyeepakira n'afuwa omupiira n'akomawo omwaka ne guggwako nga n'esente ze yakwata okwepakira ogenda ofuwa omupiira oluusi nazo tezikola ki waliwo n'abaazirekangayo baŋŋamba nga twafuuka basiponsa kati tetwakola ki tetuzibanja olwaleero njala kutegeeza nti mu referring njala kujjawo fiyayo nti difari agenda okufuwa omupiira kasooke njogere ku Premier League big league n'omupiira gw'abakyala ezo league 3 refari oyo bamupakira ne bamusuza nga takwatako mu nsawo ye bwana agenda okulamula omupiira twakikyusa department yaffe ya hospitality emutambuza nemusuza waba wakusula nemulisa bwaba wakulya kusinzira ku lugendo lw'abakoze eki batambudde nakomawo so resources zaffe waliwo ze tufuna nga liigi ewedde so tuprioritizinga nnyo ezisoose okujja zisooke zikole ku ebyo then esembi okujja zisasule ki allowances zaabwe kuba allowances zaabwe era bamala ne bakola ki ne bazifuna bwe tumalako season by the end of the season kiba kibaza okubalansinga tinababadde tebasasuddwa allowances zaabwe ziba zikoze eki zizze naye tusooka nnyo okuteeka priority mu kino ekyokugamba nti atambudde atya alidde atya asuza atya that is an improvement on its own two different eno buli lwakola ensobi nami ntambi waliwo ebintu bya mirundi 3 ekisooka oyinza okuba nga gwamukwata ensobi naawe tomanyi amateeka ga mirundi mingi nze genda byenga nange mu bbanga lyendudde mu mupiira naye nekinkwata nga nange mutuufu sikimanyi mateeka g'omupiira ago nno si mangu oyinza okutuulira ekintu nga bw'okiraba n'ogenda mu maaso ga difiri nga difiri mutuufu yabadde omutuufu waliwo ne babakubya emiggunga naye nga difiri yabadde mutuufu buvunaanyizibwa bwe nga federation okuprotectinga difiri abeere mu mbeera esobola okusalawo ekituufu mistake ey'okubiri gye tutera okukwata difiri ayinza okuba nga bambi akoze ensobi ng'omuntu era ate ensobi eyo ey'obuntu kuba kugwerabika ntambi akoze bukozi ensobi oba ntambi tali fiiti atuuseewo leeti n'atalaba ebyo byonna byonna kuba kugu basobola okijjayo kuba bakugu ne batunula bwe bati ne bagamba ono fitness ye musumbuwa atuuka leeti n'atalaba bintu oba ono abeera absent minded so abo twagala nnyo obatwala mu training tulabe nti bafuna physical and mental fitness ne knowledge kati nobeerawo ate bano ng'ebikolwa bye olaba kigenderere abaddewo alabye n'okusinza bwe wamupima mumanyi naye ng'ate decision gy'akoze tetuukana nakyalina kukola era awo ebibonerezo ebyo we bikyukiramu ogenda okola nga difiri mbutuufu yabaddewo yalabye naye n'asalawo n'akola decision ku saidi eyaffe tuba tulowooza nti difiri ono tabadde mwenkanya so nze ndowooza nti ensonga ereme kuba nti ebibonerezo bikakkali ne badifiri bakole ki omulimu gwabwe bwe banaabanga bakoze ogwabwe ate tuba protecting babananga bebakola ki bye batuufu so eno ensonga tukyaddiringa nayo era tulina enkiiko ez'enjawulo tugenda kusinkana badifiri zaabo bonna okulaba kiki kyennyini ekiyinza okuba nga weekiri because waliwo omutindo ogulabisinga si mulungi nga naawe ogulabira ddala mutindo siki
si mulungi naye ng'ate buvunaanyizibwa waffe nga federation tulina okuteekawo refereeing efuula omuwanguzi nga yasinga bannaamaanyi mu mateeka gaki g'omupiira naye bwe tubeera nga takoze mulimu ogwo ate ffe kye tukola ebibonerezo by'omupiira bw'ogamba nti bikakkali ekibonerezo ky'omupiira ekisinga obukakkali kugamba nti ogira obeera ekatojja tebakusiba tebakukuba miggo so ze ndowooza nti diferi bw'aba takoze bulungi ndi mugamba ogira olindako sirowooza nti ate ekyo kiba kibonerezo kikakkali nnyo nsuubira nti tuwa omulala omukisa waavudde ono oba oli awo omulala ayinza okwemajinga ng'akola ki ne mu mupiira bw'oba osamba mwami Katerega wasamba ku mupiira bw'oba tukola bulungi kochi takujjaamu n'aleeta substitute kale n'ebibonerezo bya bariferi bibeera nga substitution lwakuba tugamba nti ono asooka alindeko ebbanga eriwera wano ku bbali tumale okulaba naye ng'ekibifuula ebyenjawulo mu bakugu ono yalabye n'atakola kituufu oba ono yakoze ensobi oba ono mu butuufu tulinamu protect nga musajja bwatu tulina nansobi gye yakoze eki gyakoze. Okay, toyanzege ampuliriza ensonga eyo nayo ndowooza abagoberera mugitegedde.